Ebbanga lyemaze ku dunia kuno ery'emyaka 47 sirabangako fane tufane ng'anyiize nga bw'anyiize ku mulundi guno. Akasajja kakambwemu, akasajja kawandudde omususa, naye simanyi oba nyina kye nayogedde nga kituufu ne kikakwata ewaluma, oba fane tufane nakukutekka jiti oba nakukutekka bedo, nze simanyi. Nange namaze gwogera bigambo byange, naye ntwala omukisa guno nzikiriza neetondere Mr. Fane tufane. Naye bifo nga sineetonda wemba nyina ensobi gye nakoze, njagala twetonda abantu bameka? 2. Nze ne Bashir wo mukazi wo, because tewali kye nayogedde kyonna nga mukazi wo si yakitugamba. Nze sisula nawe mu kisenge, sisula mu makinde mu kizungu, aha. Naye buli kye njogera mukazi we yakitugamba. Era nsobola okujjukiza yatugamba nti you a small boy. Mikey was just a small boy, nawe nga bw'omanyi yali anzanyirako buzanyizi, tasobola kumpa kye njagala, nga bambi agezaako nnyo ne yeewaliriza naye ne bigaana, nagenda olaba nga nziza buzza mabega, ate nga ama high maintenance. So mu byenjogera temuli edit ne video nzirina, naye omusajja yanyiize. So mukazi wo aba ali willing okwetondera, tugenda kwegatta babiri. Bash, please twetondere omusajja, kubanga nze navuddeyo ne munyonyola ne mugamba nti bamubbako omukazi, which is true. Ate sinze nze kakimanyi, ensi yonna ekimanyi nti bwana Fane tufane bakubbako omukazi. Era bamulya cake, bamulya animal for some good time, nga omulabira kuki ku kamera. Naye ate ekirungi kye nalabamu nti ebbanga lyakulekawo wali ofunyeeko kanyama ng'ofunyeeko ne kabiri. I don't know whether she's the one stressing you, simanyi oba yakunywa, ku bibiri waliwo anywa munne, naye alina okuba nga yanywa ggwe, kuba ebbanga we yakulekerawo wali ofunyeeko kabiri. Ate bwe yakomawo bw'ati n'oyongera n'okutuka, emba ne zikwereega, obubegaabega ne bukukunala, n'ebbango ne litandika okulabika, n'obukono obutenkana, kati ate bweyongerera ddala okwesala. I don't know whether this muchotara stresses you. I'm not so sure. But first and foremost, we have to apologize. But that is if ngana yakiriza Bash twetondere baawo. Kyakubiri, nze Mikey kyonsingako kiri ekintu kimu. Nti nze sinza beera na mukazi, gwe mpita mukazi wange. N'agenda ne bamulya bi animal. N'avaayo n'ayogera sire, n'ayogera eri omu kisenge. Noddamu nojja n'enkuwero kaminga. I'm not that stupid. Katika nkubuulira ekituufu. You see, some people sooka n'obayita eno so that they understand, you pump sense into their heads. Tewabangayo musajja yenna, tobanga muvubuka, sabanga nnyo bw'obeera mukazi tozaalanga omwana omubuyabuya. N'akeera ku makya, n'afuna omukazi, ne babeera bonna, we baawukana, n'atandika okwogera eby'omu kisenge. Oyo omanya shortage. Era toddangamu omuwero kaminganga mu njuyo, okujjako nga naawe wadiba. That is 1. 2, okujjako nga gwe omusajja, omukazi wamufuna by chance wali tomusuubira. Okujjako ng'oyagala kwewanika wootajja. You see, in life omuntu atanyiiga abeera musiru, oba obadde tokimanyi. Era tobeeranga eyo omuntu nakola ekintu ky'obusiru n'otanyiiga. You a fool, you an idiot. Era bakugamba nti n'embwa emanyi gye batagyagala, ate gwe omuntu. Omukazi abaana be yabeeranga nabo baali batukula abavubuka. Waliwo ebivubuka ebyo ebiri awo emunyonyaawo. Waliwo ebivubuka ebiri ebbunga nga bikuluzinga emmotoka zino zi latest 2223 bitambulira mu SC. Nice looking, otunuulira omuvubuka ng'atukula. Era nga bwe babeera mu kibaala bamugamba he's my guy. But how can this girl, oyo simanya Bash wa Bash, yagenda n'akipimamu nti we babeera eyo bagenzo kyakala bali ne bagawuzi ng'agamba he's my guy. Okutunda he's my guy, yayambala ebikooti ebitegerekeka, empala agisibye mu wuzi, obubegaabega bulinga hanga, akalago kamulinga aka ezosolima, obuba bumuguddemu, very dark, very yenna mukulusive. Omuwala n'agamba waye kangende ne bino ebivubuka nsooka ntestingeko. So the girl went on with the testing other guys. Era bwe yatestinga n'amala n'adda ew'omu buyabuya bwe. Nkiddamu kankwesinaali y'emu.
2 days back nabadde waffe, okay, naye nyina ba siblings bange wabaganda bange nabadde nyina kyendya nenkibawa bwe nakibawadde bangambye moto gye bayine ewaka wali tebalya biryemu. Akuna akantu nakategedde era nawe njagala nkagambe eno video si ya Mikey yekka na buli musajja yenna ate I can mention names waliwo abayimbi abo nga beekyawa ne bakazi baabwe ne bagenda ne babalya bi animal, abamu ne batunda animal South Africa, abamu ne bagenda ne ba radio presenter bano waneeno wano gaba radio giraba waliwo yagende awo ne bamala omuzanyiramu ate nadda. Please abaana bangambye moto oba rule number 1 ewaka tebalya biryemu. Kati bwe kibanga omwana omuto asobola okumanya nti please in life tolyanga mu bintu bye baliddemu because oba ofuuse dustbin. Why do you eat leftovers? Why? Emmere eweddeyo oba obeera muyala nnyo akonno ka bwongo abagezi be bagenda okategeera. Please in life work so hard, make money look nice. Omanyi sente siza kuogerera, sente bazirabika. You look at someone nogamba that guy has money. Yes, otunuli omunogamba oyo guy alabika bulungi, is smelling good, he has money, very young, energetic, he has money, he has power. But you claim you have money. Kyakubiri ne kano kankagambe dayo mu video zange nze sinywa mwenge. One of the reasons why I don't booze nti wine, whiskey, simanya shisha, mwenge, bia, nairo, Red Bull, ekinyonyi, simanya ebibalasi, I don't. Strictly ndi wamazi. The reason ensonga eriemu yokka nti kyenjogedde leero enkyamba nsobola okiddamu. Era ddayo mu video yange gye nakoledde Mikey namugambye Mikey you're not poor. Mikey toli mwavu. Mikey you have some money. Olinamu akasente k'ekivubuka. Kati bino abali mu biyumba simanya bano ba oyo Mikey akusinga oyo Mikey is a class above the ordinary sea level. Please you're talking like that because you don't know. Bana abantu temubamanyi. You don't know these people. Ate buli woli ekuumira mu bantu bosinga nga gwe bikasera abantu bolimu bonna basinga like this small boy funny to funny, okay? Buli wobera mu aba abantu ekivaamu okimanyi ogenda n'olowooza nti buli muntu omusinga. Kati funny to funny bw'abeera ne bana abavubuka aba anaku abasiiwuufu abakuza emitwe ng'emmale abalya mu ye nga buli kaseera bw'akola live balina omubeerawo yes sebo yes boss mukama wange kwakwinta simanya biki ebyo by'ekisiru bye babeeramu ebyo. Omanyi babeera mu kizungu eyo ne balya pooko bwe balya eminyira bwe bagikomba bwe bagikwatamu bwe besokola mu matu bwe bakombako ebyo ebibozibozi bye babeeramu bagenda ne balowooza nti baakabi. Kati Mikey we yeetooloolwa abanaku alowooza buli ali ku app eno buli ali ku nsi eno munaku. Please we are beyond that. I'm above that. Nze ne bw'ova eri n'oŋŋamba waliwo n'endigeza ze bannange omanyi we yali e Dubai gwe nkulage wano you idiot nkulage. Visa jenye ne Dubai ya miaka 5. Obo badde tokimanyi kati take it from me. Nina Emirates miaka 5 years. Ate kweje miaka I decide when to go back. Newe manja gadeli I go back I come. I exit I ontegede. License jenyina eye Dubai. Emiaka je eriko togimanyi ne kati nchaji kozesa. Bobo yagala ne kati nso gikulaga. But I'm above that. Kati ze sigenda kubuliza sente mmekazi enkola sigenda kuwa embize yagambye nali manyi wanakuma wajagula yakataka. Idiot, you a fool. Nze tebakyampimira ku ttaka, tebakyampimira ku mmotoka, tebakyampimira kulabika bulungi, tebakyampimira ku ngoye. I'm above that. Ebiroto binene nnyo, diru zenkwata nene, very huge amount of money. Kati gwe boveri no jano ngamba omanyi is a taxi driver simanya concentrate boss muganda wange bwe tunajanga tuze kwogera bya bugagga ate nga sisuubira kikola kubanga nze siriwe Masaka omanya abeeruweero kalisizo baagala nnyo ebyo ebintu nyangambye nkusinga obugagga oli mugagga naye oli mukutufu. Kati simanya ono fane tufane I'm telling you newe bakuwa e bucket ya mayonnaise newe bakuwa ensawo ya mukene ng'oli kuloyira waliwo buno obukoko obutakula tokyuka. Embazi ja kusigalako obukokola obuno obubegabega bukuberenga obwabalema. Wangambye ogenda kumpa omulimu ntwala omwana wo gumpe nze ni mukozi wa nsimbi muganda wange. That's why I'm looking nice.
respect omwana nga ali Kampala nga talinyanga ku nnyonyi naye nga yeesuza yeeriisa yeetambuza. Bano ba Mikey mubawe respect blood. Aba abaana ba Mikey mubawe respect. Gwe muvubuka gwe Kiyimba Bashir nakugamba dda nti wa failing iwe failure from Dubai. Bashir tosobola kudda Uganda n'otandika kumanyira abaana bali Uganda. Abaana boolabaawo ku ground nga yeesuza ng'ennyumba agirina nga yiye nga alina akamotoka kaba. Abaana ba Mikey bawo respect. I respect Mikey so much. At of course ne Mikey yangamba ulenti kasajja gwe ka mutima nkuwa nnyo respect because olemedde ku kyeyo era ndaba wano n'empambana wali n'empambana wali n'empambana kino n'empambana kino n'ende touch si kyangu abantu ekyeyo kibalemye. Ate sebo bano ba failure befuula ba motivational speaker. Era omuvubuka ono Kiyimba atuula mu mmotoka ye n'ayogera n'olowooza nti alina amagezi n'omubuuza nti amagezi amangi ago g'olina lwaki tewagakozesa n'osigala e Dubai ku kyeyo. Waliwo omuvubuka omulala ali wano kata yava Dubai nga Dubai emukubye left right and center nga Dubai emulemye. Naye se bali wanikata yefuula motivational speaker yabuulirira abaana b'ekata engeri gye balina okubeeramu ku kyeyo. N'omugamba bino by'obuulirira abaana lwaki gwe tewabikola e Dubai no surviving. Lwaki Dubai yakulema? Ate mwe bafeeri yamwina akamanyiiro kangi. Omanye nti bano abantu abalemeddwa kebereraavu bw'ojja okusanga nga yabuulirira abafumbo naye nga ye yalemwa nga talina na musajja. Ne ssebo ye yabuulirira. Buladi mwafeeringa. You were failed failures from diaspora. Bulaya. Bulaya mukkirize nti Bulaya yabalema. Omanyi soko okkirize nti kino ekintu kyagaana. Buladi kkiriza nti oli munaku wava e Bulaya nga Bulaya ekulemye. Totandika ate kubuulirira abaana bali Kampala abeeyimirizaawo gw'oli feeri yakkiriza. Actually noonya akasente okumawo ku kyeyo. Wadde ka Mikey sikaagala. Naye Bashir Kimpi Juni se Kimpi nampa wengwa tokkirizibwa kwogera ku Mikey. Wadde nanga akasajja nakakuba sikaagala nakakolokota naye Bashir osusse. Mikey tomusobola. Truth be told, era nze neewunya ne Mikey to reply ono se Kimpi. Nina Mikey weeswazizza nnyo kana kavubuka badde tokoogerako wabadde okaleka ono muvubuka ye kyayagala kye bayita fame. Gaayo ono yasooka n'abeera ye Dubai ye kwegamba nga ateeka abantu wansi. Yasooka n'avuma wano bakadaama mbu bikadaama by'e Saudi tebitegeera. You know this guy yalowooza ategeera naye ng'ate ategerera mabega nga gunju alabika atasassiza mu kabina. Yavayo wano n'avuma bakadaama mbu bikadaama by'e Saudi era bikadaama tebitegeera tebirina magezi kwegamba nga ye yeefuula nnyo I know more. Nga yeerabidde nti ensi gye tutambuliramu it's a digital world. Ebigambo byonna by'oyogera media egenda kubitereka. Sawa ya leero yakomawo baamutika okuva e Dubai yali mumpi yagenda mu security we yali akola interview yamala kukongojja kulinnya ku butebe ne bamala ne bamuwa ku lw'omukisa kati atuuse Dubai mumpi bamugobye mu bwa security agenza avuze biwuba tebitegerekeka ali eyazunga yegerageranya n'abantu bangi nnyo babadde nga yegerageranya naye nga anoonya following na fame. Abantu we batyo bo tubamanyi gye bali nga ye waatamala kwogera ku muntu teri agenda mumanya ng'era asobola ogamba oyo gundi simwogerako naye gundi oyo waafuuka ow'akabi ng'amubuukira yoyo nno Kimpi Juni. So Kimpi Juni olowooza otegeera nnyo naye tosobola kutuuka wadde mu kkoota ya Mikey. Tosobola kutuuka wadde mu kkoota ya Mikey. Eyo reply Mikey gye yakuzzemu wabadde ovuma nze lwaki teyagambye mbu kirama kivume niye yogedde ku ggwe kubanga akumanyi. Nze Rama Uganda ngisobodde wasooka wano n'omumanyira mbu Rama weegendereze naye kasajja gwe olabika bubi. Juzi nakuyitakawo ku Mutaasa Kafeero ng'oli mumpi olinganga liyita 10 ofaanana bubi omutwe gukulinganga bolozi z'embogo wenna kifeesi kikugubye wakomawo n'oli munno aya magic ku airport gwategeera ennyo lwaki wajja n'emigugu gy'abakadaama omuntu ategeera gwe mumpi weetisse ensawo n'ensawo z'oleese ez'abakadaama zikusinga obuwanvu oyambadde bigaalubindi by'abakadaama wenna olinga muzibe gwe mumpi totegeerekeka olina ebimeremere eno wansi w'ebirevu kwegamba n'ogamba laba embwa naye yeegeraageranya ku Mikey nange wali omumanyiira. Can you survive in Uganda?
Mikey yakugambye obadde ngo yasamira mu bwakadama obadde ngo obeereyo mu bwakadama gwe tolina sekadama oli kadama. Can you survive in Uganda? Yegwa awa abantu amagezi mbuwodde Uganda kola bwoti omuvubuka yenna obato savinga 1M toli bwoti gwabadde savinga 2M kuba wagamba omuvubuka yenna savinga 1M toyina byokola gwe wa 2M kiche kikuvugisa ipusa mukabizi oba ipuka pili. Ibi bimutuke Uganda bya laisi kati gona dawo nomanyira Mikey kamuyombereko Mikey emotoka javuga ya bei teso newe begenze ku airport pick up ndoza bamukwata ne bamugamba wajibye kuba ya bei kati gwavuga ebimotoka ebiwunyo butungulu bw'ababangale ebiri mu kabuso mulimu biliyani ebimotoka wenna owunyo omukka gw'engamia wenna osanga nte gato tegereke katoli kachafu kasajja gwe ono wavumanga bakadama sawa ya lero oli mu bya airport pick up necha njankugambe omuntu yenna avuga taxi obera wa taxi omuntu yenna avuga taxi obera conductor gwe driver ovuga taxi ekyo njagala okimanye nti oli muvuzi wa taxi e Uganda goloza nze rama nali sobola vuga airport pick up Uganda ate omuntu yenna avuga airport pick up ngabadde ku kye yobera luza airport pick up jirekera abaana abo buwala bana bakama beba asha kama niye kati gwo mumpi era basajja abampi muyingiriza kwigamba wagenza okulaba ngo ino okulingiriza banno naye wetabe mulimu gwe gumuyani agenda okulinnya ebyo bimotoka byongo ovuma abantu wonu wavumanga bakadama ate bakadama boyagala okuvuma obutategeera oba obumpi musango nozo obumpi musango wandibadde wetta ne weteeko omuguwa mu bulago nofa njagala ndabe ku mayiti y'abasajja abampi nga gwe oba ebeera etya ndowooza obusolo buba bukufutubadde kunako kwegeraageranya ku Mikey toddamu kwegeraageranya ku Mikey is above you kale gwoba wakabi nawe tegekayo ekivulu bakulabe ekivulu ky'abampi bagire mu gama mu tampeko kekampi kekasaamirira ngendo okuwa